Uncle Kalanda. Uncle Balu. Chilistia uncle. Imevayo. Uncle Abe. Mjidi kama nyako. Yuko. Aile bisuluzo ate ne mugano mukwata. Aino kukulira abantu bafulume ne mugano mukwata. Ate ne mukwata ate sidesi. Amasimu kwa nini? Katubase mugende ne kamera. Ekyagenda Derek, ndi muganda wa MC ali ku Freedom City, Juko Francis LBC. Twadde bamuteeka ku bamukwata Friday, Tiana Road. Abeera Jeza, Tiana Road. Atwale tuli ku CPS, tuli mukwogera mu ffe twale tulinda kansa tubuli lunaku w'ekkooti. Kansa waffe tana tubulira lunaku wa kkooti. Twale tuli awo ne bamunona, bamuleeta leero mu kkooti. Tutegeera kigenda mu maaso. Tuli awo tuli mu bbanga tutegeera kikiddako. Bagamba nti kyekimukwasa bw'oba olowooza. Azin siri nnyo bitegeera nnyo kubanga saaliyo mu kivulu kubanga MC simanyi nnyo azin yali MC ateekawo embeera kati bagamba nti yali MC ku Freedom City. Twagala bwenkanya kubanga ebintu bye yakola azin bagamba yagamba abantu bagenda fireworks wabwe kyali ku program mukama we yakimuwa. Twagala bwenkanya baleme muleka mu bbanga nga ye. Bamukwata dde era bamusangawa? Bamukwata ku Friday, bamusanga mu Tiana Road. Tegeeza Juko Elvis. Yes, Juko Elvis nga muganda we. Mukozi MC azingira akola emirimu just gwali omundi ogusoose. Just kyagwawo ekyajjawo naye tiyali takirimu nnyo azinga bakimuteekako kuba MC azinga abikola si lunaku olusoose. Naffe twagala bwenkanya. Mwagala bwenkanya era ani gw'okubira omulango okuba nti mufuna obwenkanya? Gavumenti n'eri bakamaabe. Kuba abakamaabe abamu be twandibadde tutwala nga abakamaabe essaawa zino nabo bali mu nkomyo. Okuli omukulu Abitex. Simanyi oba bakoma ku Abitex yali mukamaawe oba yalina bakamaabe abalala. Twagala bwenkanya eri muganda we. Kaki kyemuzzaako kubanga tulaba kati ali mu kaduukulu era bamulese mu kooti? Ekyokuzzaako tetunnakitegeera kubanga era tugezaako bugeza kituguddeko bugwi. Tugezaako bugeza. Kale. Omulodi. So omulodi. Come on. Bagamba ki? Mabanyini mwiza nakira munyango. Mabanyini mwiza nakira. Asa kugiye kunyumiza mu kadama. Baji nze nabadde ojjo galese ejjo
bamusomedde emisango 14 bagamba nyina Abitex kati ate ebyo obusenzi bamusomerako mwenda kati gineena bagenda gimusomera wajjuuko yo bamusomedde 13 kati kirala kati Uganda versus Abitex. Abe Musimbuzi, alias Abitex, Juko Francis Elvis. Abe Musimbuzi, mutine emisango ebitali bayongerako bonna gimusomera. Wadde emisango ebijja kubeera ng'asaba okweyimirirwa ne mu mateeka kyetaagisa kubeera amaze musomera emisango gino n'agitegeera n'alyoka asaba okweyimirirwa. Tugenda kusomera emisango mu Uganda giri emisango 13 kati. Omusango ogusooka wakozesa bulagajja. Imevayo. Ona mwala ita. Nemwe namwe muyita.